Abaana abatototo abagenda bavuma abakulu kiboko zigenda bakwata. If you start dissing the elders, that means you're going astray. He's confused by the hype. So never be confused by the hype. Abayuti balina okuyiga empisa. Discipline is key. If they're not disciplined, then the world will discipline them. You have to respect the youths, respect the elders, respect the farmers, respect the herbalists. You have to respect everybody. A great champion mwecho chokola ne mistake wevira oba buzibu buvira kwe kulaga nti gwe namba emu wabano bonna ebya namba emu babikola wuwo. I want this guy, my brother, to go and think about the words he said, then yakomewo kubanga the same guy ye yajanga ku street kama ochanga mulaba nga yegayirira okitegede mwana muto kungeri gyalimu ku reasoning right now alinga atamanyi nti ayimiridde ku bibegabega by'abajjajjabe. You need to respect the game and respect the elders in the game. Era nze njagala muyitamu nga dogo mubuuliriremuko kitegera kubanga ekyo mwana yo era mwana mbinyo. Yeah man, never be distracted by the hype. You need to be focused as a youth. Yo banange mugamba ki banange Uganda at 60 with straight Afro Paloza ndi bulungi. Look at me. Mwebale kumpagira mwebale tuwagira kubanga gye mukomo tuwagira bannange birangi sayina yadde akanyama ntunuulira nzaani. Eno bilangilangi fashion mixed with Kali clothing. Nayegadde okufaananamu ku pepe kale. Sure, yes, yeah. Mwana kyakabi nnyo naye mu byonna byonna kiraga nti gye tulaga waliyo future era bwe tubanga essaawa za leero oba mu kaseera kano Zex Bilangilangi gwomanyi kuva eri mu Ghetto Voice Search ne Bobby Wine ali kati ku stage yemu n'abayimbi abato banne kati okugeza nga Rema naye nga baseringa globally baseringa international. I believe not only me but even my gang we are gonna reach there soon. Yeah man. Yeah, I'm so happy bwabanga mwana muto nga nze like nga muvubuka just okutegeeza kubanga kiba kiraga future bwabanga ndabye Rema emyaka gye yenkana n'ebintu byakola ayimbe ne Selena Gomez ayimbe ne baani wow who am I nange namu meetings nendaba kye kitegeeza okuba era nange I'm making myself more ready to shoot the international market. Well, I learned a lot from his speech. Era yagambye mu bintu byasinze okwogerako unity n'okubanga beeyagaliza. Yagambye Nigeria bonga babayimbi competition weeri naye bonga bo balwana as much as they can nti competition one ebeera healthy ne respect okubanga respecting aba elder kati nga bwenda babana abaana abatototo abagenda bavuma abakulu kiboko zigenda bakwata. Oyo dogo muveeko oyo dogo mwana ekyo kidogo nawe soko kizeri njagala ngambe ku bantu abalinamu ku gundi ku nsa mwana muto ku ngeri gyalimu ku reasoning right now alinga atamanyi nti ayimiridde ku bibegabega by'abajjajjabe. You know, so if you start dissing the elders, that means you're going astray. He's confused by the hype. So never be confused by the hype, my youth. Your youth, be steady and be wise. Manyi chinawe nga twalabya bayina amanyi ajebaleko. Yes sir. You know, let me tell you something. In this era jetulimu oba industry jetulimu, there's what they call respecting the game. You need to respect the game and respect the elders in the game. You know, you have to respect the youths, respect the elders, respect the farmers, respect the herbalists. You have to respect everybody. Kale si Bobby Wine yeka neba muzeyi baffe bonna muzeyi wange yakimanyi I would even do something for him era kyampisiza bubinyo but kale oyinza ogamba ku lwa Bobby Wine naye ate kati ne banene abalala kaba kafuuse kamanyiiro okitegeera y'abayuti balina okuyiga empisa. Discipline is key. If they're not disciplined, then the world will discipline them.
No, kati gwe woyimukira noyogera ku bantu bano begambye oba kale noyogera ku nze. Otandika otya? Si byakwewulira manyi, bino bya busobozi. Biki byasobola okukola byensobola okukola, biki byesobola kukola byasobola okukola. Ate n'ekirala talents zino twetaaga oziteeka awamu tuzikombayininge, okitegedde, tumugambe nti mwana kiba bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Tulina okwewabula nno mwana nno, era nze njagala muyitamu nga doogo mubuuliriremuko kitegeera, kubanga ekyo mwana yo era mwana mbi nnyo. But what will Kenzo say? What will Wizzo say? What will Maddox say? I mean, like, let's talk about real artists. You know? Oh, what would I say, man? In general, I'm talking about in general. Of course, Bobby Wine now, Chimanya Mukwata Kabatu Isabubi. I know call apology. Okusobola okusigaza ekitiibwa kye nga ye alemate kukola kikweyononera kubanga si kugaana alina byakoze, okitegedde, naye talina kubeera confused by the hype. You know? Yeah man, never be distracted by the hype. You need to be focused as a youth. Fe tukuze bakitusomesa mwana. No man, let me tell you something. Abantu tubesibirako bwerere. Sinti kuba Bobi Wine apostinze show yo nti egenda kola. Sikubanga nti postinze show yo nti egenda kola. Sikubanga nti oli, but it is unity. Ayinza okuba tafunye budde, okitegedde. Obanga tewali message. Omani communication mu bulamu buno, it's very important. You know, we need to communicate. Ekyo kyayogedde yali badde akyogera kale ng'omuntu omukulu ategera omuzadde. Yali badde kale abako kyakola n'agamba mwana kansindike buno obubaka mu bakulu, so sikudda ku mpewo kya buvunaanyizibwa. Anyway, namwe mumanyi amazima. Katonda ye namba emu. Katonda ye namba emu. Namba 2 yenze. Katonda ye namba emu. Katonda nga tumutadde ebbali nga zze wali ne bamuzeeyi bange bazze wali, kati nze namba emu. Anti akayimba nakakuyimbira buli omu ye namba emu mu buli kyakola, ye gwe champion mu ekyo kyokola, naye mistake weeviira oba obuzibu buviira kwe kulaga nti gwe namba emu w'abano bonna. Ebya namba emu biba bikola wuwo, naye buli omu alina kyamanyi. So tulina okuwuliragana zino zonna namba emu ne zibeera akaganda, ne tufuna ekinywa, ne tutunda ati waffe nga bannayuganda. Oba muteeke mu namba ki? Ali mu namba ki? Ogenda kumpa namba ki? Mpaayo enamba. Mpaayo enamba gye muwa. Mpaayo enamba gye mbamuwa kubanga namba emu gy'omuwadde ye namba emu. Namba 10 ye namba 10. Nkugambye buli omu ye namba emu. Kati nze wano nze namba emu, nawe gwe namba emu mu kyokola, kubanga nagamba namba emu ye namba emu mu namba emu. Namba emu ye namba emu mu namba emu. Kati gwoze ku muvubuka nganza kuba mu kyalo ne mu kibuga. No, I know kwetunulamu ng'omuntu. Omanyi wabawo Sudiation association kasitejja ngamba bano bo botambula nabo nga bakusudia yogera kino yogera kiri, ne wabawo yo moment gy'obamu weke waka no meditating ambi wayogedde. I want this guy, my brother, to go and think about the words he said, then yakomewo kubanga the same guy ye yajjanga ku street ekamo kyanga mulaba nga yegayirira, okitegedde, yegayirira ate amaze okubako kyafuna kyaga kye bamutuusaako, ate kati ayagala kola ki kubalinyako. Tetujja kikkiriza man.